Okusooka njagala okutwala omukisa guno okulisaayo Ssaabasajja Kabaka njagala okwebaza Katonda olw'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka abaasabira Ssaabasajja Kabaka. Njagala okwebaza mwenna abaakuuma ebyoto. Njagala okwebaza mwenna abaasiiba. Njagala okwebaza mwenna buli omu ayina kye yakola kulaba ng'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka butuuka webutuuse. Era mbasabe mwongere musabe, mwongere muwonge, mwongere mubikumemu, mwongere musiibe, mwongere buli omu asabe mu ddiini ye okulaba nga Kabaka waffe atereera ddala mu sheepu gye tumumanyiddemu. Mbeebazizza mwenna abaasaba nammwe abaasitula amaloboozi gammwe okulaga okwatibwako mu mbeera bene gye abaakikola mu buntu bulamu. Nabagambanga nnyo nti kibakakatako buli omu okulaga concern, okulaga okufaayo n'okukwatibwako nga Kabaka wamwe temanyi waali. Naye ne mbakubiriza okukikola mu buntu bulamu, kubanga bw'obeera eyo ne bw'oba tuyambadde enkofiira ya NUP naye just ng'oli muvubuka, ebigambo by'oyogera kyangu nnyo okubiteeka ku ffe, kuba aba people power lagire tuli bavubuka. So nabakubiriza nnyo era njagala obbeebaza mwe ababadde abeesimbu, mwabadde balaga omukwano naddala nga mumulaga. Njagala n'obbakulisa mwenna bannange okutuuka ku kijaguzo eky'emyaka 31 nga beene atutuuka namulongo. Mu mbeera emu baganda bange nalabye nga bwe nzize nga ndaba abantu abamu abeenoonyeza ebyabwe nga bafuba nga bwe basobola okuteekawo muwaatwa wakati waffe n'Obwakabaka bwa Buganda. Okusingira ddala abo nga bagezaako okukiteeka ku nze ng'omuntu, nga bagezaako okuteekawo muwaatwa wakati wange n'Obwakabaka bwa Buganda. Mujja kujjukira nti si gwe mulundi okusoose basebo ne bannyabo. Mbakubiriza nnyo musome ebyafaayo kuba buli kiriwo kyali omu yagamba the farther back you look is the farther in front you will see. Obuwanvu bw'osobola okulengera gy'ovudde bwe buwanvu bw'ojja okusobola okulaba gy'olaga. Mu 1962 waliwo omusajja wano mu Buganda gwe bayitanga Ben Kiwanuka. Ben Kiwanuka ye Muganda eyayagalwa ennyo Uganda yonna nga Uganda erwanira independence. Bamwagala nnyo engulu emmanga nagenda erira nesangayo omwana bamutuma Ben Kiwanuka, kugamba erinnya Kiwanuka liringa lya luzungu, bwe batwe bayagala Ben Kiwanuka. Neera mujjukira nti abantu abaali beenoonyeza ebyabwe nga balowooza nti Ben bw'anaarayizinga kubanga mwana wa wano balwanyisa Ben Kiwanuka ne tufiirwa Ben Kiwanuka bwe tutyo. Ekintu kye kimu kye kyatuuka ku mukadde waffe Andrew Lutakome Kayiira. Yali mwana wa wano naye baakifuula nti okuzaalibwa wano gwali musango. So temwerabira baganda bange bwe musanga abantu abagezaako okuteekawo egyo emiwaatwa, kuba kino nkimanyi era nkikakasa nti Kabaka waffe atwagala nga bwe tumwagala. Nkiddamu baganda bange mutambule nga muli confident nga mukimanyi nti Kabaka waffe atwagala nga bwe tukola ki. Ate bye tukola tabyevuma kuba tebiswaza. So temukkiriza muntu yenna yenna bajja ku mulamwa balowoozesa bintu birala. Mujjukira nti beene mu kwogera kwe ebiseera ebisinga abadde abakubiriza okubeera awamu, okwegatta, obutakkiriza muntu yenna baawulayawula. Gwe mulango gwe gumu gwenja okubaddiza. Temukkiriza muntu yenna yenna baawula nti ono mwana kino kyana. Temukkiriza muntu yenna yenna kwerimbika mabega wa Ssaabasajja kuyisaawo bibye kubanga yabagambye lunye nti taba na musigire. Ate gwe
ali eyo nkusaba bwoba olina gwolowooza mwesigalize kubanga this is bigger than individuals. Buno obubaka bwe mbawa bwe babawa mu kyaki bene bwatwana buli muntu yenna tokkiriza muntu yenna ira mu bantu kwatagana. So unity is what he has been preaching. Unity is what I want to preach now. Naye njagala bajjukiza baganda bange nti waliyo abo abakikola akagenderere okutumisa ekyo temuyina kyerabira. Comrade Senyonya kyogeddeko wano nti ebiseera biri Bakayindo Tafiri bayambalanga engoye eza UPC eza government Obote ne bagenda ne batta abantu bakyayisa Obote. Be bantu be bamu kati abali mu buyinza nga bwe basobola okwambala ebya NUP ne bagenda ne bakola effujjo eyo, bwe bambala ebya NUP oba bwe basasula abambadde ebya NUP bagende bakontanye NUP n'abakulembeze ab'ennono oba n'abakulembeze ab'eddiini. Tekyakatandika kati. Bwe mba temunabawulire mujja bawulira ayambala ebya NUP ajja avumirira obusiraamu ng'ayagala obba kyawaganya n'abasiraamu. Ayambala ebya NUP ayagala obba kyawaganya n'abakatuliki. Avumirira obukulembeze obw'ennono obw'enjawulo ng'ayagala obba kyawaganya oba obba kontanya. Abantu abo mubeegendereze. Ze nga mbagamba nti omuntu ne bw'ajja ng'ayambadde kamyufu kuva ku mutwe paka era byawulamu bantu tebitukwataganya, oyo mumwegendereze. Nene bw'aba ayambadde bya NUP lama ebitambuza struggle yaffe oyo aba munnaffe. So njagala obbasaba oma temumpulira lwaki tondeka esibe bana. So njagadde baganda bange ensonga muki understanding abantu mbalabire ku bikolwa byabwe. Temukkiriza muntu yenna tu misrepresentinga amazima getwoge gabeerawo tetugakweka. Kyetwayogera omwaka oguwedde kyetwogera kati era kyetugenda okwogera emyaka gyonna kubanga kyetukkiririzaamu. Njagala obbakakasa mwabadde beeraliikiridde tulina enkolagana nnungi nnyo ne Ssaabasajja Kabaka. Tulina enkolagana nnungi nnyo n'Obwakabaka bwaffe. Tulina enkolagana nnungi nnyo ne bakadde baffe abakulu b'ebika. Of course temubulamu abo ababeera baagala okozesa Obwakabaka bwaffe oku alienatinga abalala. Ekyomukisa omulungi nti bino si byakwewandiisa bwewandiisa. Twazaalibwa bwetyo era tujja kusigala bwetutyo. Abadda Mungereza njagala nnyo okusiima mwenna abali wano n'abataliwo abenyigidde mu kulwanyisa enguzi okubadde kugenda maaso ennaku ezo eziyise. Njagala okwebaza abamemba ba paliamenti abavaayo ne bagamba tetugenda kuyimirira ku ludda lwe lumu na nguzi. Anita Amongo yafuba nnyo okusiga ekifaananyi nti ba MP bonna bonna bali banguzi nga ye, kubanga yafunamu abamu ku baffe n'abasiiga ekifaananyi ekyo ate ayagala nnyo mwenna mufaanane nga bali b'enguzi so that bwe mugenda mu bantu abantu babakyayira wamu n'abali b'enguzi. Njagala obbeebaza mwebale kwedistinguishinga ne mugamba ebyo si bye mulimu. Ekyo bakikolesesa nnyo 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 nnyo. Mubalaba aba regime propagandists ajjaawo n'abagamba oyo Bobi Wine gw'olaba tukolagana naye. Bo ekyo kye basobola okugamba onkyawe okugamba nti nkolagana nabo kubanga bamanyi ki kye bali. Bamanyi nti omuntu yenna akolagana nabo aba mubbi nga bo, aba muli wanguzi nga bo, aba mutemu nga bo. Kati bo tebakyakyegaana naye bagamba bugambi oyo naye tukolagana naye. Kati kye babadde bagala okubateekako. Mwebale nnyo okwedistinga, mwebale kuvaayo. Njagala okwebaza okwenjawulo Honorable Nsamba, Honorable Sewungu ne Honorable Sekikubo ataliiwo naffe wano kuba wapata endala. Naye mwebale nnyo buteetemamu ku nsonga eyo. Mwebale butatuswaza bannange. Mwebalire ddala. Njagala okwebaza mwenna ababaka abasayininga motion ey'okukomyawo ensonga eyo eteesebweko mu parliament. Kuba omuntu bw'aba agamba nti talina musango then ensonga bagireete ayimirire bwantoogo agambe nti talina musango. Naye okugiswipinga wansi w'ekiwempe kitegeeza nti olina kyoyagala okweka. Mwebale butatuswaza bannange. Era nsaba nammwe abatannasayininga
mugirenga tebannagira. Njagala okwebaza abavubuka ba Uganda abavuddeyo nga temuvuddeyo mu kibiina kya bufuzi kyonna oba ddiini yonna oba ggwanga lyonna wabula nga musazeewo okutya kwammwe mu kuteeka esaidi mulwanyise obuli bw'enguzi kuba obuli bw'enguzi bwe bubakomye mu mbeera eno. Obubbi tubuyita buli bwanguzi naye olwo olulimi lugonza lufuula ekyo ekikolobero lukifuula kiri simple. Obwo bubbi basebo ne bannyabo. Obwo bubbi. Omuntu asobola okubba eddwaliro ddamba nabba oluguudo lulamba nabba essomero ddamba. So obwo bubbi. Njagala nnyo okwebaza Abannayuganda naddala abo abato abaavuddeyo okugamba tibagenda kulwanyisa nguzi eno. Temulekeraawo. Ensonga lwaki twayagadde nnyo oyo kaweefube wammwe alabikire ddala nga Abannayuganda newankubadde tumuwagira 100 ku 100. Ne twagambye katuleme kubeera kulembedde kubanga ebiseera ebisinga muzze mulaba gavumenti ya Museveni buli muntu wayogera ku nsonga bw'oyogera ku ddwaliro bagamba goyingidde mu politics, bw'oyogera ku nguudo emiti oyingidde mu politics, bw'oyogera ku bulyake nga bagamba guli wa Kyagulanyi. Mwaze mbalaba n'abantu abamu omubuuza nti owaayo oyogera ki ku buli bw'enguzi. Buli bw'enguzi tebunyigiriza Kyagulanyi yekka. In fact nyinza n'okuba nga nze ndi bulungiko okusinga abantu abamu. So kinyiga buli omu. Njagala obeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala abo abali mu kkomera n'abaavuddeyo. Juzi bajja ne bagamba nti balwanyisa buseegu balwanyisa buli bwa bisiya. Bafuba n'obititeekako naye kati bavuddeyo kyere ne beeraga nti bo be bagwagwa bo be boonoonefu bakwata n'abaana b'abandi abalenzi n'abawala. Era twagala okwongera okudimandinga okunoonyereza mu nsonga eno kuba si gwe mulundi ogusoose si gwe ogwokubiri si gwakusatu ng'abantu abakwatibwa ne basibibwa ku CMI bavaayo ng'agasajja agabeekakatiseeko nga gabalidde ebisiyaga. Bino byandibadde biswaza ne twatuuka ku levo etabikkirira kintu kyonna. Kibikkirira eri buli Munnayuganda nti gavumenti ya Museveni y'abaseegu y'abasiyazi. Era omwana yenna owa CMI bwe bamugamba CMI ekunoonya oba poliisi ekunoonya ayagala kunoonya underwear ya bbaati agyambale kubanga babamanyi. Twagala okukoowoola ebitongole byonna ebirwanirizi by'eddembe biveeyo ku nsonga eno. Twagala okukoowoola bonna abakulembeze ab'amadiini baveeyo ku nsonga eno. Twabalaba abakulembeze b'amadiini nga muvuddeyo kulwanyisa ebisiyaga katwaga muveeyo mulwanyise agasajja ageekakatika ku Bannayuganda ne gabali ebisiyaga. Ensonga eyo twagala muveeyo mugyogereko kuba mwogedde ku nsonga nnyingi nnyo naye twagala nnyo okubawulira nga mugyogerako kubanga ekyo ekizibu kiri mu happening. Basebo ne banyaku seebazza ba artist seebazza ba professional namwe n'Abannayuganda abaavuddeyo ne musula amaloboozi gammwe nga mumanyi nti n'ensonga ebakwatako mwena tekwata jasi ku bakulembeze. Nga 22 omwezi guno gwawedde omwezi oguwedde ekibiina kyaffe kya NUP kyawezezza emyaka 4. Mu myaka 4 twebaza Katonda byasobodde otukozesa era tumusaba tukozese ebinene ebisingaawo. Myaka 4 tubadde n'okusoomozebwa kungi nnyo naye tetulina n'obuwanguzi bwe tutuuseeko bwe tugenda okuzimbirako paka bwe tunayambala engule. Twagala obeebaza mwenna abayimiridde naffe mujjukira nti twawandikira abaddukanya ekisaawe eky'ekkololo nga twagala naffe tukolerewo omukolo gwaffe kubanga kisaawe kya ggwanga. Batuwandikira ne batutegeeza nti ekisaawe ekyo kyali kyaddaabirizibwa. Mulabye nga waliyo emikolo egibeerayo waliyo ne gye balanga kati saawa zino era nkakasa mu nnaku ntono wagenda kubaayo emikolo. Tulinze badde mubatugambe nti bali baze ne bakolerawo emikolo katwakizizaayo mu renovation mode. Naye ekyo kyongere okubalaga obutiitiizi bw'abasajja bano nti ku lunaku olwo twalina okubeera ne olukuŋŋaana lw'abannamawulire wano
naye basalako ekitebe kyaffe ne bakwata n'ababaka baffe Honorable Zake ne Honorable Kirumira ne Honorable Tebandeke. Honorable Kirumira musajja musiraamu Haji Mulamba imamu waffe wa parliament naye bamusiba ne bamuteeka ku pick-up ya poliisi kubaleeta ne buno tukyalinze okuwulira abakulembeze baffe tebakyogerako ekyo naddala ab'amadiini naye era tumanyi kyekyo bakikola ku mutyoboola naye bamwongera maanyi sebo kulikayo emida n'ekirevu ndaba kyazeemu dda okumera suna yatandise dda okomayo. Assalamu alaikum. Nja kusembyayo ensonga ya muganda waffe Akireewo. Regimu ya Museveni kino ekikola ekiddiŋŋana ekyogezaako okutiisatiisa abantu. Mujjukira Mwaruwa bajjayo emmundu 2 ne baziteekaawo ne bagamba basanze mu ruumu yange era mundu zange era ne bazigulako omusango ogw'okusangibwa n'ebyokulwanyisa mu bumenyi bw'amateeka naye mundu zange ezo siddangamu zirabako mwena mwaziraba mu mawulire n'emmundu zange zaabolawo kati tubateekeko gwa bulimba gwa buwaayiriza oba gwa bubbi kubba mundu zange. Comrade Akireewo bamuwamba bwe bamuwamba ekyasigalawo yali sapule ye yokka. Akireewo musajja mukatuliki musajja ayagala nnyo sapule ye ne bw'aba agenda mu gym ne bw'aba agenda kunaaba ne bw'aba agenda wa sapule ye temuva mu bulago era ababaddewo batutegeeza nti babadde balwana basiitaana bamukutte ne bamusikasika sapule ye ne bagikutulamu emirundi 2 negwa wansi n'abagamba kale munzikirize no ndewo sapule yange ngende nayo ne bagaana ne bamukubakuba sapule ya Akireewo gye twasigazaawo yokka. Oluvannyuma lw'ennaku 2 bamukomezaawo ewuwe waka. Ababaddewo mukyala we ne baneiba bategeezezza nti mu drone gye bamuleeteddemu bamuleese ng'engoye ze yagendeddemu bazigyewo engoye ze bamukwatiddemu bazimuggyemu amagye era ababaddewo batutegeezezza nti bayitoolodde mu nnyumba nga banoonya kibayinza omuteekako nga tekiriiwo naye era oluvannyuma ennyota ez'abasirikale ne bagamba basanze mu nnyumba ye mu ngeri yennyini gye batera okukola nga muganda waffe Nsubuga Muhammad bw'abategeeza era ne bamutwala olwaleero bamutute mu kkooti y'amagye. Twongera okubanja Akireewo Bobby Yanga ne baganda baffe bonna be basibye mu bumenyi bw'amateeka. Tumanyi tebalina musango era tumanyi bajja kuvaayo ate tumanyi nti mmwe ababatulugunyiza mujja kisasulira ekyo nga Mukama ye mbeezi waffe. Ekisemberayo ddala basebo njagala njogere na mu Luganda. Ebiseera ebimu bwe tuli nti tuli kibiina eky'eggwanga lyonna mba njagala bwe njogera ku nsonga njogere ku nsonga za ggwanga lyonna. Yes, ndi mwana wa wano era nkyenyumirizaamu nnyo naye tukiikirira ab'Ebuluuli, tukiikirira ab'Ebusoga, tukiikirira ab'Omwakyoli, tukiikirira ab'Ankole, tukiikirira ab'Ebugisu, tukiikirira Uganda yonna era tetulina kufaanana nga abeekubira awantu bonna. Era bwe tuba twogera ku nsonga tulina kwogera ku nsonga z'Abannayuganda bonna. Naye era nkirabye nga waliwo ensonga erina okwogerwako naddala mu nsonga eza wano bwe tusibuka abamuffe mu Buganda. Nga gyayagala okweka ebikyamu oba neyekweka mu Bwakabaka bagezaako okukomyawo obubadi obwa 1960. Tetuli mu 62, tuli mu 224. They are 62 years too late. This is not 1962. Abantu bategeera. So tembakiriza babuzaabuza. Buli woolaba omuntu agezaako okwawulayawula abantu omanya that is Museveni at work. Bwe batwe badde nga bakola. Ekyewunyisa nti bwe babeera ebweru wa Buganda mubajjukira mu 2021 babeera ebweru wa Buganda bagamba oyo Kyagulanyi Buganda
ababagala Buganda yekka era bwe munamulonda mujja kuba mulonze bene kyokka ate bwe tujja mu Buganda ate nga bagamba kati abo balwanyisa obwakabaka tebagala bwakabaka mubagambe balondewo ekirimbo kimu ebirimbo ebibiri bikontana balondewo kye balimba kimu abantu babategererawo njagala okubajjukiza Abaganda bange fe tetuweereddwa nnyo mukisa apart from social media waliwo media n'ezaffe zennyini radio ne tvs nga tebakyasobola tuyita kubanga bagamba fe enono y'abajjajjaffe gamba tosala gwa kawala nga tonawulira gwa kalenzi naye ate akalenzi tekakkirizibwa yadde okwogera n'ekimu bagamba kye batugambye kuggwe kye kituufu biwedde tugenderaawo tekyewunyisa lwaki radios ezimu ne tv ezimu tebazitukiriza gendako batugamba if you're not careful the media will have you hating the bad person hating the good person and loving the bad person kyangu nnyo ekikyamu okisiga ekifaananyi ekirungi ate ekirungi ne bakisiga ekifaananyi ekikyamu Museveni bw'atyo bw'abadde akola bw'atyo bw'abadde akozesa abantu baffe okuva mu ntandikwa paka olunaku lwa leero naye bw'oba weegendereza ne baalemwa okuteekako emboozi y'ebisiyaga ne basemba nayo kati muze mubalaba ne bagezaako okutwawukanya n'amasinzizo ebyo ne bigaana kati bagezaako twawukanya n'obukulembeze obw'ennono era bagezaako tupaintinga nti ffe balabe ba Buganda naye bwembuuze ssebo nnyabo gwali eyo naawali wano omulabe wa Buganda yaani omutuufu kambajjukizeko bino ebintu wammanga teyalinze siba NUP abagana Ssaabasajja Kabaka kugenda e Kayunga oyo yali Museveni it was not us sinze nakera ku makya ne ngamba nti saagala kuwulira abantu bagamba fenga Abaganda oyo yali Museveni sinze nakera ku makya ne ngamba nti nja basaanyaawo nga bwe twabasaanyaawo ebiseera ebyayita oyo yali Museveni abaffe sikungangako muntu yenna oba mukulembeze kujeemera beene naye Museveni yakwata abataka n'abatwala bajeemere beene ngera bwazaakola ng'agezaako buli kitongola kiyingiramu abasiraamu n'abayingiramu n'abaawukanya abasuubuzi ababodaboda n'abaawukanya bw'atyo bwakoze n'ewaffe nti yafunako naye ekiwayi ekikye ekyabataka naye ayagala kufuuka kabaka mu kooti era mujjukira bennyini abaagenda e Namibia nze nabatuma yenze nabayita ne mbagamba mbagulire ettaka nga Ssaabataka waali naye ebyo byonna byonna abamu ku bannaffe tebabiraba lwaki kubanga basasule munajjukira nti Museveni appointinga minisita gwe bayita Sam Mayanja minisita w'ettaka ababadde bamuwuliriza nga Voola beene n'Obwakabaka nejje buvuddeko recently yagamba nti muli bamukisa nnyo okulaba nti baboogerako eyamuyita eyamuwa omulimu okukola ebyo sinze yali Museveni mujjukira omuvubuka ava ewaffe Gomba gwe bayita kisa kya sitaani eyajjamu empale n'akunamira beene n'akunamira n'abamukolera bonna n'abantu naye oluvannyuma ng'empeera okukola ebyo n'okuvoola Museveni n'amuttibwa ekirabo eky'obwa RDC oyo teyalinze oyo yali Museveni basebo ne bannyabo abamu abali wano temwegendereza nnyo neze we nakulira ku mapu ya Uganda kwaberangako ebifo nti eno Karamoja region eno Ankole region eno Buganda region naye mapu ya Uganda bagikuba buto ne basangulako ekigambo Buganda ne basaako ekigambo Central ekyo sinze nakikola oyo yali Museveni abagobere n'ennyo ensonga mumanyi nti olulimi Oluganda terukyakkirizibwa kusomesebwa mu masomero sinze yakikola oyo yali Museveni nayogedde ku nsonga y'e Kayunga bwe bagana Katikkiro gendayo ne bene ne bamulemesa okugendayo ne battana abaana ba Buganda basukka mu 2 sinze na commandinga ettemu eryo yali Museveni
bwe basiba Zaake yanyumiza ensi yonna era nange nakirabako nga bankutte bakubanga bakulangira kubeera ki bamukubanga bamulangira kubeera muganda sinze nali mbasindise Museveni yali abasindise bwogenda ekitalya kuba political prisoners be bakwata mu kulonda kwa 2021 9 mu 5 ku 10 bava wano